okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omwagalwa omwana wa Katonda ow'omuwendo nkulamusiza Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama yeebale kubukeesa nga tukyasa omukogo obulamu. Nzikiriza nga tukoze bulungi newankubadde ng'ebisoomooza tebibuze, naye njagala okukakasa nti Mukama afaayo. Oli butereevu ku mpewo za TV yaffe eya MBN era mu programu yaffe eno ensulo ey'enkya n'omuweerezaawo omusumba Isaac Walugembe okusinziira mu kkanisa ya SDA Church Manyangwa. Enkya ya leero weewaawo n'okuyita mu wiiki eno yonna tugenda kuyigira awamu akasimu kakaffe. Katwebaze olw'ekiseera kye tugendamu. Tukweyanziza Mukama kubanga otuwadde omukisa n'olwaleero ne bukya nga tuli balamu. Weebale kutwagala, weebale kutubikkako newankubadde nga tuli boonoonyi. Tusaba Katonda waffe osonyiwe obutali butuukirivu obulabikidde mu maaso go, nga tugenda okuyiga Omwoyo Omutukuvu atuyigirize ate tutegeere n'okussa mu nkola tuteeke mu nkola ekyo kyoyagala kye kiba kituukira naffe tulabe omukisa mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Nyongera okukwanirizaako eyakatuuka oli ku nsulo ey'enkya ku 3BN TV era nsaba okuyita mu wiiki eno yonna otwaleyo ekiseera okitwale nga kikulu okutandika emirimu gyo ng'oli ne Katonda kubanga awatali ye ekyamazima tetulina kye tuyinza. Ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti malayika okuva ebuvanjuba. Malayika okuva ebuvanjuba. Ekyawandiikibwa kyaffe ekikulu olunyiri waffe olw'okujjukira lugenda kuva mu kitabo ekyakubikkulirwa essuula ey'omusanvu olw'okubiri. Agamba bw'ati nti ne ndaba malayika omulala ng'alinnya okuva ebuvanjuba ng'alina akabonero ka Katonda omulamu n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene ng'agamba bamalayika abana abaaweebwa okwonoona ensi n'ennyanja. Ebigambo tugenda kweyongera okubiyiga n'okubiraba omumalayika ono bye yali ayogera ng'abigamba banne bamalayika abana abaali balindiridde eddoboozi lye. Malayika okuva ebuvanjuba. Malayika ono okuva ebuvanjuba azze n'eddoboozi lye njagala tuwulire enkya ya leero. Okutandikira tutandikidde ku musajja wa Katonda omuweereza we Yokaana Omubatiza eyaweereza ng'akulemberamu okujja kwa Mukama waffe okwasooka. Yokaana yalangirira ng'ayogera mu kitabo kya Matayo essuula ey'okusatu olw'okusatu. Njagala tugende ffenna mu Matayo essuula 3 olw'okusatu. Yokaana Omubatiza yajja n'obubaka ng'alangirira. Obubaka buno bugamba bwe buti mu kitabo kya Matayo essuula ey'okusatu olw'okusatu. Agamba bw'ati nti kubanga oyo nnabbi Isaaya gwe yayogerako ng'agamba nti eddoboozi ly'oyo ayogerera waggulu mu ddungu nti mulongoose oluguudo lwa Mukama muluŋŋamye amakubo ge. Ebyafaayo biraga nti Yesu Kristo omulundi ogwasookera ddala okujja mu nsi ng'azaalibwa, Yokaana yali yalangirira ng'ayogera era ng'agamba abantu nti balongoose ekkubo lya Mukama waffe, oluguudo lwa Mukama muluŋŋamye Masiya n'amakubo ge. Abantu tebasooka kumutegeera naye mwattu Yokaana yakola ekitundu kye okufaananako nga malayika ow'ebuvanjuba naye abadde ne message. Ekyokuyiga kigamba nti ekiseera kyali kisembedde Yerusaalemi okusalirwa omusango era kizikirizibwe amangu ennyo nga mangu nnyo naye nga kirabuliddwa. Eggwanga ly'Abayudaaya lyali liyitibwa okwetaba mu ndagaano empya ne Kristo. Obukulembeze bwe bwamala okusalawo okuwagira oba okuwakanya Masiya, enkomerero y'ekibuga kyabwe lwe yatuuka n'eteekebwako n'envumbo. Yokaana Omubatiza atandika aleeta amawulire era omunnyonnyozi atugambye nti ekibuga kino Yerusaalemi kyalina okuzikirizibwa amangu ddala naye
tekyali kyabwenkanya kuzikirizibwa nga tebamaze kulabulwa. Katonda eyo nkola ye munnange ng'anaakuzikiriza oba ng'anaakutuusaako ekintu kyonna tasooka kuyiikiriza buyiikiriza, akulabula n'otegeera. Nabwe kityo Yerusaalemi yalabulwa, era oluvannyuma lw'okusalawo kwabwe ekibuga kyabwe ne kizikirira. Yokaana omubatiza ategeeza abantu b'ekiseera ekyo okusinza Katonda n'okumuwa ekitiibwa n'okulongoosa ekkubo ly'omwana we, naye baabuwe okusalawo kwabwe kwe kwavaako enkomerero yaabwe. Ebyafaayo bino bijja gye tuli ng'ekyokulabirako eky'okujja kwa Yesu Kristo omulundi ogwokubiri. Kristo yaliko ku nsi ogwasooka era weewaawo omulundi ogwokubiri ajja. Nga Yesu tannajja, malayika agenda n'akabonero ka Katonda omulamu, ng'okujja kwa Yesu bwe kugambibwa nti kulinga okumyansa okuva ebuvanjuba okutuuka ebugwanjuba, ne malayika ono bw'asituka okuva ebuvanjuba okuteekateeka ekkubo. N'olwekyo kituufu nti obubaka bwa malayika ono bufaananako n'obwa Yokaana obugamba nti mulongoose oluguudo lwa Mukama. Katonda mwesigwa kubanga akola ekitundu kye. Nga pulezidenti anaayita mu kkubo basooka kuyimiriza nguudo ne bayimiriza abantu, era oluusi osanga ajjaamu ng'akutte kubanga omukulu anaayitawo, era bw'olaba nga waliwo abalangirira abasirikale ne basalako enguudo eruuyi n'eruuyi, motoka ne ziyimirira, olwo nno bategeka oluguudo lw'omukulu asooka ayitawo nga talina kimutaataaganya. Lw'aba anaafuluma sayidi ze Hoima nga gy'ava batandika okuyimiriza motoka nga bazitandikira eno wansi Namuŋoona, naye nga n'omukulu tannasimbula Hoima kujja, naye nga kye bakola kuteekateeka kkubo lye. Era bw'osanga nga waliwo enteekateeka ezo n'omala oyisaawo ng'osaalimbira mu kkubo, oyinza okukifuuwa ng'okizza munda, kubanga ekkubo ly'omukulu liteekeddwa okuyitibwamu nga teririna kutaataaganyizibwa kwonna. Nabwe kityo ne Yesu Kristo ategese era ayita abantu n'abaluŋŋamya n'abalabula okuyita mu bayigiriza be, okuyita mu malayika we omutukuvu, okuyita mu byawandiikibwa ebitukuvu n'abaddu ba Katonda abamuweereza mu ngeri ez'enjawulo, ng'ekigendererwa ateekateeka obulamu bwaffe, oluguudo lw'okujja kwa Mukama waffe agenda okujja nga ffenna tekituguddeeko bugwi. Agamba nti gwa Katonda omugumu gubeerawo nga gulina akabonero kano nti Mukama waffe amanyi ababe, era nti yeewalenga obutali butuukirivu buli ayatula erinnya lya Mukama waffe. Njagala kutegeeza waliwo ebigambo ebiri mu kitabo ekya Timoseewo ekyokubiri essula y'e19 kye njagala tusomeko ffenna. Timoseewo ekyokubiri essula ey'okubiri olunya lw'e19 agamba bw'ati: naye omusingi gwa Katonda mugumu gubeerawo nga gulina akabonero kano nti Mukama waffe amanyi ababe, era nti yeewalenga obutali butuukirivu buli ayatula erinnya lya Mukama waffe. Kankubuulire, omusingi gwa Katonda munywevu, guliko n'akabonero nti abantu ba Katonda abamanyi. Weesiimye nga nange bwe neesiimye nti Katonda mmanyi, naawe Katonda akumanyi. Naye agambye nti buli ayatula okukkiriza n'ayatula nti Katonda ye Mukama we, kimugwanira okutambula ng'aweesa Katonda ekitiibwa, era nti yeewalenga obutali butuukirivu buli ayatula erinnya lya Mukama waffe. Ekimu ku bubonero obulaga nti Yesu Kristo ajja, ekimu ku bubonero obulaga nti Katonda waffe ateekeddwa okulongoosebwa ekkubo lye, kwe kwewala ebitali bya butuukirivu obanga gwe okitegeera nti oli mwana wa Katonda. Bw'obanga okitegeera nti oli muntu wa Katonda, weetaaga okutambula nga weewala buli ayatula erinnya lye. Ateekeddwa okutambula mu butuukirivu. Ensangi zino abantu bangi abaatula erinnya lya Mukama waffe, Mukama waffe, Mukama waffe, Mukama waffe, naye nga kyaya amazima
boogerako kyogere ebikolwa byabwe n'ebyo ebibalabikirako nga tebikkaanya n'ekyo kye boogera. Kyavudde agamba nti Katonda amanyi ababe. Gwe ne bw'onootufeera kubanga ffe tukulaba bulabi tetukumanyi, tetulina na buyinza bukebera mutima gwo. Tukulaba bulabi ne tukutenda olw'empisa zo, ne tukutenda olw'obulungi bwo, kubanga munnange wawagidde n'ogula mu kkanisa ekirabo, n'oleeta entebe n'oleeta ebirala, ne tugulumiza obulungi bwa Katonda okuyita mu ggwe, naye Mukama waffe amanyi ababe. Kyavudde agamba nti oyo alowooza nti wa Mukama waffe kimugwanira okutambulira mu butuukirivu. Bw'okola ekyo oba olongoosa kkubo lya Mukama waffe. Ekyamazima akomawo, naye zigenda kusanga nga bulijjo obadde otufeera bufezi, nga bulijjo weefuula atya Katonda naye nga tomutyangawo, owuddiisa ffe abantu. Njagala okukubikira n'okutegeeza muganda wange, Katonda tawuddiisibwa, ababe abamanyi. Nsaba okebere enneeyisaayo n'entambulayo ng'obudde bukyali, kubanga Mukama waffe ajja. Agamba bw'ati, tufuuka baana ba Katonda ne tuteekebwako akabonero nga ye Mwoyo Omutukuvu atuula mu ffe. Baluumi essula ey'omunaana olunya olw'omwenda agamba bw'ati, 8:9 agamba bw'ati, agamba nti naye mmwe temuli mu mubiri wabula muli mu mwoyo, obanga omwoyo gwa Katonda atuula mu mmwe, naye omuntu bw'ataba na mwoyo gwa Kristo oyo si wuwe. Bassebo ne bannyabo, njagala okutegeeza mwannyinaze gwa ntunuulira naawe muganda wange akedde okubeerako ku nsula ey'enkya. Ffe tetuli bantu tumanyibwa nga tuli bantu ba Katonda ng'omwoyo omutukuvu owa Katonda atuula mu ffe. Ebikolwa n'ebibala eby'omwoyo bwe bitalabikira mu ffe, ekyo kyeraga lwatu nti tetuli ba Katonda. Ekimu ku biraga nti tuli baana ba Katonda ke kabonero k'omwoyo omutukuvu n'okweyisa ng'ab'omwoyo. Oluusi ondeetera okubuusabuusa nga gwe kwe bayita abantu abalina olugambo, abantu aboogera ebigambo nga tebamaze bisengejja, ne bakuyita ne bayita abantu abo naawe n'olabikiramu. Ntandika okubuusabuusa obanga ddala oli mwana wa Katonda, kubanga omwoyo omutukuvu atulungamya ku butya bwe tulina okulya, ku butya bwe tulina okunywa, ku butya bwe tulina okwambala, ku butya bwe tulina okweyisa. Obanga oweebuuka mu ebyo, njagala okutegeeza nti ekirango kiyise, Mukama waffe ajja. Tereeza ekkubo lyo ng'obudde bukyalaba. Yesu atukubiriza tufune ekirabo kino nga twesiga ekisuubizo kye ekigamba nti kale obanga mmwe ababi mumanyi okuwa abaana bammwe ebirabo ebirungi, talisinga nnyo Kitammwe ali mu ggulu okuwa Omwoyo Omutukuvu abo abamusaba. Omwoyo wa Katonda wa buwa. Kasita osembeza Katonda n'oteeka mu nkola by'ayagala ng'Omwoyo Omutukuvu omufuna, kyavudde asaba tusemberere Katonda ng'obudde bukyali. Nga Yokaana bwe yalangirira okujja kw'Omwana w'Omuntu ng'azaalibwa, ne malayika bw'ati bw'alangirira okuva ebuvanjuba. Ebigambo bya Katonda birangiridde emirundi si mitono, naye ayagala tutereeze ekkubo lyaffe, tusangibwe nga tetulina kyakunenyezebwa ku lunaku Mukama waffe lwanaakomyawo obwakabaka bwe. Luka essula y'e11:13 ekyawandiikibwa ekyo we tukijje. Okwolesebwa okw'okungulu okw'okusembeza Omwoyo Omutukuvu kwe kukuuma amateeka ga Katonda. Saagala weerabire omutwe gw'ekyokuyiga gugambye malayika okuva ebuvanjuba. Era tulabye nga Yokaana yali ateekateeka abantu okuluŋŋamya ekkubo lya Mukama waffe n'okweteekateeka. Kakati naffe tulaba obubonero obutugamba okuteekateeka obulamu bwaffe nga Yesu anajja. Kakati ku mulundi guno amateeka ga Katonda nago makulu mu lugendo luno olw'okweteekateekera okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Agamba mu kitabo kya Yokaana Yokaana ebbaluwa esooka essuula ey'okubiri olunya olwokusatu agamba bw'ati. Ebbaluwa esooka eya Yokaana essuula ey'okubiri olunya olwokusatu agamba, era ku kino kwe tutegeerera nga tumutegedde bwe tukwata ebiragiro bye. Abantu bangi aboogera nti Yesu Kristo mumanyi, aboogera nti Yesu Kristo ye Mukama wange,
aboogera nti Yesu Kristo ye Katonda wange naye nga mwana ttu baweebuuka mu mateeka ge n'ebiragiro bye. Amateeka ga Katonda 10 gakyaliwo, gakyaliwo era gaakubaawo okutuusa emirembe gino lwe giriggwaawo, okutuusa ensi n'eggulu lwe biriggwaawo, naye nga bikyaliwo. Amateeka ga Katonda weegali. Olw'ekyo abagatambuliramu Bayibuli egambye nti awo we tutegeerera nti oli mwana wa Katonda. Enkya ya leero nga tonnagenda ku mulimu muganda wange, Katonda atumulisizza tukubira mu ttooki ku biki bye tulina okutambuliramu nga tannajja. Bw'anaaba akumizaawo obwakabaka bwe, bw'anaasanga nga tutambula nga bw'atugambye, tulyoke tuweebwe engule y'obulamu obutaggwaawo. Olw'ekyo agamba nti ku kino kwe tutegeerera nga tumutegedde bwe tukwata ebiragiro bye. Omaze emyaka emeka simanyi mu kkanisa mw'osinziza? Omaze emyaka emeka mu mizikiti gy'okuŋŋaanira? Omaze emyaka emeka mu ekereziya? Naye simanyi nkolaganayo ne Katonda wo. Ffe ng'abaana b'abantu tetuyinza kukutegeera, naye tukutegeera ddi nti enkolaganayo ne Katonda ya nnambulukufu ng'okwata ebiragiro bye. Obanga tobikwata nga bwe biri, munnange naffe tukwewuunya ate nga naawe bw'otwewuunya. Naye Katonda atuwadde omukisa ne tutegeera nti ebimu ku binaatuweesa obulokozi, ebimu ku binaatuteekateekwa mu bulamu bwaffe buno obw'ensi, Yesu Kristo agenda okudda asange nga tweteeseteese, kwe kunyweza ebiragiro bya Katonda 10. Ekimu ku biragiro ebisinga okuteekebwako essira era ng'akabonero k'abaana ba Katonda ye Sabbiiti. Okusingira ddala Sabbiiti kye kiragiro ekyokuna ekissibwako essira mu mateeka 10 aga Katonda. Etteeka eryokuna lissibwako essira ng'akabonero k'abaana ba Katonda era Katonda gwategeerera abantu be. Munnange, Bayibuli bw'eyogera mu kitabo kya Ezeekeri essuula eya 20:12, Ezeekeri 2:12 egamba bw'ati. Agamba nti era nate ne mbawa Sabbiiti zange okuba akabonero wakati wange nabo, balyoke bamanye nga nze Mukama abatukuza. Sabbiiti ya Katonda y'etteeka eryokuna mu mateeka 10. Ojja kusomayo mu kitabo kya Kuva essuula ya 20. Ojja tandika ku 8 okkirire otuuka ku 11. Ojja kulaba ng'etteeka lya Katonda lye yateekako essira lyeryoke kabonero k'abantu ba Katonda. Kubanga oteekeddwa okukuuma Sabbiiti si gwe wekka, naye n'omwana wo omuwala, n'omulenzi wo, house girl, maid, oba beebamu, ndowooza beebamu, oba shamba boy, house boy, anaaba akuyambako dereva w'emmotoka zo, ono atwala abantu bo ku mirimu, bonna abakozi b'okozesa ku mirimu. Si gwe wekka, eŋŋamiya yo, endogoyi yo, ente zo, n'ensolo zo. Ennaku zino piki zaffe ze zikola ng'ensolo zaffe kuba ze zitwetikkira ebyokulya. Emmotoka zaffe ze zikola ng'ensolo zaffe. Edduuka lyaffe gwe mulimu gwange ogumpa ekyokulya. Ebyo byonna biteekeddwa okukuuma Sabbiiti nga ntukuvu kubanga ke kabonero k'abantu ba Katonda. Njagala okukutegeeza nako katunuulire okakwate bulindaala kubanga Katonda ono obwesigwa bwe bungi nnyo ate bweyongera buli lukya. Tayinza kututuusaako bulabe nga tatubuulidde kiki kye tulina kukola. Enkya ya leero obuuliddwa munnange n'otegeera Katonda byakwagaza otambuliremu, si kubanga akomerawo awo n'akusanga ng'olina ekyokunenyezebwa. Omukisa guno gutwale kubanga kyabadde kisobokera ddala okuzuukuka nga toliiwo, ffe abaliwo ne tukulaba nga wafudde ne tukuziika. Naye Katonda bw'aba akuwadde omukisa n'enkya ya leero ne bukya, bukedde nno ebigambo bino obiwulire era obitwale nga bikulu. Oba oli awo tebiri kusaliza musango. Obubaka bwa malayika ono kaakano buwulikika mu nsi yonna. Oli mwetegefu okwaniriza omulokozi wo? Oli mwetegefu okumusisinkana? Obanga toli mwetegefu mwannyinaze, nawe muganda wange ekiseera kituuse otunule olabe engeri gy'oyinza okutambulamu ng'okyali mwesigwa mu nsene y'ekibi. Mukama omwagalwa akusaba era akwegayirira otambule naye. Ebintu bya Katonda si bya force, by the way. Ate munnange biba bya mpola mpola, naye munnange abantu babitutte ng'ebyokusaaga.
kankubuulire mwannyinaze, kankubuulire muganda wange, ekintu bibiri bye tusigaza mu nsi. Buli olukya by'osemberera ekimu, buli olukya ng'olwaleero bwe lukedde olwa Sande, buli olukya osemberera ntaanaayo, kubanga kisobokera ddala Yesu Kristo nga tannadda ogenda kufa. Mawulire si malungi gakukeeza nkya ya leero naye tomanyi ffe abalamu ffe tumanyi nga tulifa, naye abafu tebaliiko kye bamanyi. Kakati ffe tukimanyi. Luyinza n'okuba nga enkya ya leero lw'osembye okutuulako mu ddiiro lyo oba okutunula ku TV yo oba ku ssimu yo wonna w'otulabira. Kale buli olukya oteekeddwa okweteekateeka ng'okimanyi nti essaawa yonna ovaawo. Ekyokubiri, buli olukya osemberera kudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga kisobokera ddala nga tonnafa Yesu okukomawo. Byombi bibiri bya nkizo, naye ekisinga obukulu tetweteekerateekera kufa, tweteekereteekera okudda kwa Mukama waffe. Ebimu ku byatugambye okutunulako ng'obubonero byebyo. Omwoyo wa Katonda omutukuvu katumukkirize atulumirize, atuluŋŋamye mu ebyo by'ayagala. Tukkirize okugoberera amateeka ga Katonda 10 nga bwe gali. Tukkirize okussa ekitiibwa mu lunaku lw'olwa Ssabbiiti olutukuvu. Ebyo bina ebirala bingi Katonda nga bw'azze abituluŋŋamyamu tubitambuliremu. Ssabbiiti ey'olunaku olw'omusanvu ye Saturday, era n'abagikuuma ba mukisa. Ekyo ne bw'onookyuka, ne bw'onokkirira, ne bw'onooyambuka, ne bw'onoowanvuwa, ne bw'onootoolako tekirikyuka. Ssabbiiti eya Saturday lwe lunaku olw'omusanvu ye Ssabbiiti ya Mukama Katonda. Ate munnange naawe abamu naawe okimanyi, ontunuulira naye okimanyi, ate oyinza okuba wakiwulirako naye ng'obadde okyakikenneenyamu. Njagala okukakasa obutuufu bwakyo. Saturday lwe lunaku olw'omusanvu otandika okukuuma Ssabbiiti ya Mukama, ojja kuba otandika okulongoosa ekkubo lye. Keetonnyeka gwake Yesu Kristo akomawo. Naye kikafuuwa okukusanga nga teweetegese, kikafuuwa okusangibwa nga nange seetegese. Nsaba nkusabire, ate naawe onsabire, tutuuke awawakanirwa Mukama waffe wali bakomezaawo bwakabaka bwe. Nsaba Katonda akuwe omukisa enkya ya leero. Tugenda kweyongera okuyiga. Bw'onoba ofunye akaseera, soma mu Timoseewo essuula ey'okubiri. Timoseewo ekyokubiri essuula 2:19, olwo twalusomyeko, kangukusomereyo nga tumaliriza. Timoseewo ekyokubiri essuula 2:19 agambye bw'ati, agambye nti naye omusingi gwa Katonda omugumu gubeerawo nga gulina akabonero ka Katonda nti Mukama waffe amanya ababe, era nti yeewalenga obutali butuukirivu buli ayatula erinnya lya Mukama Katonda waffe. Ekyamazima bw'obanga oyatula erinnya lya Mukama nti Yesu Kristo ye mulokozi wo, weewale okutambula nga owuddiisa abalala, weewale okutambulira mu butali butuukirivu, kubanga kiwerekeddwako ekigambo ekinene ekizitoye nti Mukama amanya ababe. Kale toyinza kuyitawo newankubadde ng'ensi yonna ekuteerako omukono, ekuwanikira, ekuwa obubonero bwonna, naye Yesu Kristo bw'atali kulaba mu babe tojja kuyitawo. Kisingako Katonda okukumanya n'akumanyira mu babe dhani nsi okukumanya. Nsaba okirowoozeeko. Yokaana essuula ey'omukaaga onyolwa 2:7 agamba bw'ati. Yokaana 6:27 agamba, temukolerera kyakulya ekiggwaawo, naye ekyokulya ekirwawo okutuuka ku bulamu obutaggwaawo. Omwana w'omuntu kyalibawa, kubanga kitaffe Katonda amusizaako oyo akabonero. Munnange yadde ebyensi tubyetaaga, naye tolafubanira na byansi ebiggwaawo. Ensi tekutwala nnyo. Ofisangawo akadde n'oyiga ku kigambo kya Katonda, ofisangawo akadde n'osaba, ofisangawo akadde n'okola ku bikolwa ebyekisa, ofisangawo akadde ne weetunulamu nga ggwe entambulayo ne Katondawo.
kubanga ebyensi biggwawo bye tumaliddemu ebiseera. Kiri kugasa ki okulya ensi n'ofiirwa obulamu obutaggwaawo? Ekyo nakyo kirowoozeeko enkya ya leero. Kubikulibwa ennyiriri ezisembayo ziri mu kubikulwa essula y'e14 onyolo 6 n'olw'omusanvu agamba bw'ati: "Nendaba malayika omulala ng'abuuka mu bbanga ery'omu ggulu ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe okubuulira abatuula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu, ng'ayogera n'eddoboozi eddene nti mutye Katonda mumuwe ekitiibwa, kubanga ekiseera ky'omusango gwe kituuse, mumusinze yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensula ez'amazzi." Onyiri luno lwe lusembyeyo naye lututegeeza nti ekiseera ky'omusango gwa Mukama waffe kituuse. Nga bwe nagambye waggulu wali nti buli olukyosemberera ntaanaayo, buli olukyosemberera kudda kwa Yesu Kristo, naye ekiseera kituuse. Buli omu ku ffe lwagenda okuyimira mu maaso ga Mukama awe embalirira olw'ebyo bye yakola, oba ebirungi oba ebibi. Kirowoozeeko. Nsaba Mukama atuweere wamu omukisa okuyita mu lunaku luno ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Weewombeeke wooli, twebaze. Tukweyanziza Mukama kubanga enkya ya leero gituwadde, naffe tetwasuubidde nga bunaakya, naye ekisa kyo n'okwagala kwe bitubedde ne tulaba nga bukedde. Tukitegeeredde ddala nti ekiseera ky'omusango gwe kisembedde, obudde bw'okuddako busembedde n'obubonero bulabiseeko. Twagala okwebaza Mukama ku lw'okulabula kw'otuwadde, ate n'obubonero bw'otuwadde n'amagezi g'otuwadde okutambulira mu kkubo lyo, olyoke otusange nga tusiimibwa enkya ennungi bw'eneebeekedde. Ayi Katonda, nsaba otusaasire, otunyweze mu kukkiriza. Abaddu bo bano n'abazaana bo oyandaba ku TV eno awamu nawe yawulira, Katonda waffe nkwegayiridde tunyweze mu kukkiriza. Otusaasire, omwoyo omutukuvu atulumiriza okuleka okwekkiriranya, naye bulijjo tutambule nga tusiimibwa ggwe so si bantu. Omuzaana wo n'omuddu wo bakedde bagenda okukola emirimu gyabwe, nkwegayirire obakulemberemu enkya ya leero. Waliwo abagenda okusinza kubanga olwaleero lwa Sande, naye Katonda waffe nga bali eyo yongera okubeeyoleka bategeere ekyo ky'oyagala era bakole nga ggwe bw'osiima, nabo tusikire wamu nabo obwakabaka obw'omu ggulu. Abagenda okukola Mukama teeka omukisa mirimu gy'emikono gyabwe, obatambuza amagenda n'amadda okutuusa ate lwe banaakomawo basinkanye abantu baabwe. Bulijjo na bulijjo bawe omukisa ogw'okubeerawo nga balamu, nga bakyali balamu bategeere by'oyagala. Ffenna tusikire obulamu obutaggwaawo ng'okomeza obwakabaka bwo, bwe tusabye n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Nkwagaliza olunaku olulungi. Mukama akuwa omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.